So amawulire nga bulijjo tuba tugakuleetedde wano ku Talk with SES Media Uganda, tubeera mu social media muliro wabula obukeeredde olunaku olwaleero nga si birungi ku sayidi z'ekkololo awo mu Mezo ya ebbaala liri awo ekkololo. Abasinga balimanyi, nze nga nze personally nakagendayo mulundi gumu ate nali mpitawo buyisi, so ningizayo bulingiza, so saamanya nnyo bigenda mu maaso, naye kye nalaba eyo si mbubi. Nalaba abaana balina ku ssente, abaana abajooga, nga ki ekyasinga n'okunneewuunyisa nti it was a mandi ffenna tulowooza nti batinange tubeera tukola mu Mezo bibeera birala, oba mu bbaala g'e Kampala bibeera birala. Era oba oyagala okumanya nti mu Uganda abantu balina ssente, gendako mu mabbaala Monday to Monday. Yeffe tumanyi nti okukyakala bakyakala ku Christmas ne ku Sunday, bali eri abaana mu mabbaala biba biralamuko. So ekiriyo essaawa eno nti bugenza okukeera olwaleero nga Mezo eri temporarily closed olw'ekuba nti bali mu under investigations ezigenda mu maaso, nti waliyo omwana omuwala bamuyita Martha abadde asomera ku one of the universities mu Uganda, nti yabadde agenzeeko mu bbaala ne banne okubaako ate nga bakyakalamu banyumirwamu, nga mumanyiro abaana aba campuses bagenda ne banyumirwamu ne bahavinga fun ne bannaabwe, ebintu biri awo bingingi nnyo. So babadde bali mu kulya bulamu. Unfortunately eyagenze okukyakala ate yagenze okuvaayo nga mufu wajjo. Kigambibwa nti abamu bagamba nti yabadde akozeseza drugs nnyingi nnyo ne zimulinnya ku mutwe. Mwekimanyi bulungi nnyo abantu babeera mu mabbaala banywa ebintu bingi, bali babeera banywa drugs, abamu babeera ice, abalala babeera bali mu shisha, abantu bakozesa ebintu bingi nnyo okuvaako. So mukimanyi bulungi nnyo abagenda mu mabbaala biki ebibeera mu mabbaala. So abamu bagamba drugs zabadde nnyingi nnyo zeyakozeseza ne zimulinnya ku mutwe. Abalala bagamba nti mikwano gye be yazze nabo oba abantu be basanze mu bbaala abavadde ku table zaabwe, omanyi mu bbaala mubeeramu tables ez'enjawulo, bamudraginze, bagamba bataddemu butwa mu byokunywa bye bwe bityo. Ate abalala bagamba nti yasoose genda mu woofiisi emu ku Mezo eya mukulu bagambye ADM, one of the two, sorry, I'll sobola okufuna correction maaso awo, but yabadde agenze mu woofiisi ey'emu kuba managinga mu kifo ekyo, naye bagenze okulaba ate nga gwagenze okulaba avaayo adduka ng'aleeka nabange mu nnyambe ono azirise, so ne bangwa bafune transportation bamutwale mu ddwaliro. Mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro we yafiiridde omwana muwala oyo, nga bwe mulaba awo, omwana amata, omwana anyirira, bw'atyo bwe yafudde. So okufa kwe tekunategeerekeka bulungi kwavudde ku ki, bakyanoonyereza. So basazeewo Mezo ebeere nga kisaawa eno bagigadde nga bwe bakyanoonyereza what really happened n'ebintu ebirala ebisinga awo. Comments nnyingi nnyo, naye ekipapula nga bwe mukiraba awo kigamba public notice due to the unforeseen circumstances, Mezo Noir Kampala will be temporarily closed to the public, effective immediately, until further notice. We appreciate your understanding and regret any inconveniences this may have caused. Kyekyo kipapula kya Mezo kye yawandiise. Naye abantu bangi boogedde nnyo, comments muzimanyi abana ku Twitter ba left right and center, abamu boogeza obutamanya, abamu boogeza kumanya, abamu boogeza ebintu bingi nnyo. Naye nga comment esinza okutwala ebirowoozo byange ebadde egamba bweti nti poliisi weewuunya okuba nga essaawa eno yagaddewo dda Mezo okunoonya ku nfa y'omwana Martha eyafiiriddwe mu bbaala, naye nga kikwewuunyisa okuba nga paka nakati tebannaba kugenda ku mukono esseeta okunoonyeza ku mwana eyafa, naye wano baayanguye. So bino nno biba birekawa poliisi ya Uganda nti ebimu mulinamu abaana n'ebyana, ebimu mubyanguyira, ebirala temubyanguyira. So ebintu ng'ebyo abalala nga bagamba nti now Mezo has been closed, disadvantages of doing bars as a business. Ndowooza abantu bafa nnyo mu mabbaala, abamu ne tutamanya na biki byabase. Nabo bagamba so sorry for people that still go to low value bars like Mezo Noir. Ndowooza kino tekibadde necessary reason nti anyone can die mu mbeera yonna. So ekiriiko ekyo mbu
omuntu yagenze mu bbaala ery'alayisi, omuntu yagenze mu bbaala, omuntu yenna asobola okukola ki? Okufa. So maybe that wasn't it wasn't tekyabadde called for. Okitegeera? So ebintu ng'ebyo. A lot of comments are coming up. Byebyo omwana bw'atyo we yagenze. So simanyi gwe nga gwe omunabi wa S media alaba social media muliro mwene embeera oyigamu ki? Omanyi ebintu bino nze waki mbyogerako nti mba njagala nnyo omuntu ayigemu, okay? Tuyigemu what happened. Bwe ziba nga drugs nga bwe boogera, man, tubeera tubagamba wano nga tuba advising nti maybe abamu you can't live without drugs but don't take too much, okay? Yes, because at the end of it all, omuntu ayinza okufiirwa obulamu just like that. Abaana tubagamba nti do not trust your friends so much. Temwesiga nnyo mikwano gyammwe. Wekiba nga kituufu, bagamba nga kituufu just saying. Nti mikwano gye oba abantu be yagenze nabo mu bbala be bamupoisoninze, be bamutereddemu ebintu mu byokunywa bye. Then, awo nawe wabeerawo question mark, maybe. Nakyo tuba tulina okitwala nti, nakyo tulina okiyigiramu. So that next time you go to the bar, obeera keen, obeera naawe weegendereza abantu b'oba otambudde nabo, because tomanya ebintu ebisinga tetubimanyi naye bwe bitwe bitambula. So nyongera okugamba programs nga zino zibeera ziwagiddwa Cabs Nation, bano nno nga tuvuga emmotoka, oyagala tukola airport pickups, oyagala kutwala ku airport, oba oyagala kukima ku airport kutwala waka, tukubire. Tukola deliveries, ate n'ekisingira ddala obukulu tukola ne long journeys. So please call us on 0701542372. Tujja kuba tukolako bulungi nnyo nga tukutuusa yonna gy'oyagala okgenda. Then ekirala nti osobola building company, bano nno it's a construction company, bazimba buli kintu kyonna. Oyagala kuzimba nnyumba ya birooto byo, oyagala rentals z'abapangisa, oyagala hostel, oyagala ki, byonna babikola. Naddala nawe oyagala amazzi awaka ng'oyagala oluzzi, contact them on their number, obe nga tebakolako bulungi nnyo. Nsigala nze Nabulime Esther. Please subscribe to this channel if you are new to this channel. Social media muliro, we update you on everything that is going on mu Uganda. We love you all. We'll meet next time. Bye-bye. I sign out.